can two walk together unless in agreement? Amos 3:3. Bwe muba temukwatagana nga temukkiriziganya musobola obeera ab'emikwano naye nga musumba agambye nga tetunagendayo ngenda sooka ekibuuzo nkize mu baana abawala balina emikwano oba banoonya emikwano bo batunuulira ki bw'obanga tetwagala kugendera ku kyamusumba nti kirina kuba bwe kiti nedda waliwo gwe gw'ogamba nti nze naye wemba nnonda omukwano gwange nanditunuulidde kino ngenda sooka ne Hasfa anyinyonnyole bw'oba olonda emikwano gwe ki ky'otunuulira. Yes, Hasfa. Ntunuulira enzikiriza. Sembeza omuzindaalo ku mwago era oyogere ng'oli audible. Tunuulira enzikiriza oyinza okuba oli musiraamu ng'ate nze ndi mulokole kati nga nze ngenda ku kyaki gwe tugende mu muzikiti ate nga nze mba sikyagala kati oba toli mukwano gwange. Ekirala ntunuulira eneyisa etya empisa nga tezikwatagana n'ezizo gwe n'ennyambala yennyini nga gwe oyambala mini nze nyambala. Oyagala mukwano gwange mwenna emusalawo okwambala ekiwanvu kiwanvu n'oba tayambadde biwanvu naye ng'oyambala bulungi. Sigamba nti yambadde bayikanzi ate nyambadde kiwanvu ate ng'oli mukwano gwange tutambula oba onswaza. Stella kale omuntu yanditunuulidde ki oba yandikositaliza eki ng'alonda omukwano? Ye nnyini gw'oba obuuza anoonya ki mu mukwano? Nze nganze okusinziira nti nalokoka ntunuulira enzikiriza y'omukwano gwange kubanga kati nganze waliwo ebintu ebyensi bye navaamu wemba nyina mukwano gwange alina ebyensi byalimu ng'agenda mu bifo ebitaweesa Katonda kitiibwa tasobola kuba mukwano gwange kubanga nyinza okuba nga ye ebirowoozo bye kati tulina kino nti Friday biki ebyo kati nakugamba kyekyo kati nga tulina overnight nangamba Stella Proctor olagako wa ne mwana ngenda mu overnight ngenda saba natandika okugamba ate biki ebyo tulina gye twandiba tugenda mu club wanne otasobola kuba mukwano gwange nga nkimanyi ndi ku church naye nga mukwano gwange ali eyo mu kifo ekibi nga nange nkimanyi tugeze wabako ekimubaako nga kyamukwatidde eyo nekitegeereka nga mu bantu bange nga ffenna twabadde ku church ne bambuza ate mukwano gwo aba atya mu kifo ng'ekyo ng'ate ogolaga obadde osaba kati otasobola beera mukwano gwange kitegeeza nina ofuna mukwano gwange nga ebikolwa bye tebiswaza Katonda ate nga ffenna bituweesa ekitiibwa. Then ekirala emikwano sisobola kufuna mikwano nga giri abusive ng'ayogera bubi mu bantu ng'avuma kwegamba nga wembeera naye publicly nga talina patience nga ye kyonna ekibaawo ng'ayomba buyombi oyo mba sisobola kubeera mukwano gwe kubanga tuba bawala era tuba tetugenda kwewa abantu bagenda tuwa kitiibwa kubanga baba bagamba waba yayomba noono gwali naye kitegeeza akola ki. Okay, Janat. Kasoke mpuze pastor. Kikirizibwa okuba nga nyina abantu ng'abawala 5 nga nsooka kubeetegereza ofunamu omukwano. Nga bwe nagambye nti omukwano gugenda na kwetegereza na kuwulira. So oli waddemba okubeera n'ekikumi. Oyinza n'oggwa mu ttiimu nga ttiimu yamwe ya Kyakigalo ngimanyi nti erimu bawala 7-8. N'ovaawo nga tofunyewo omukwano oba n'ofunawo omukwano nga muli mu meeting ya 3 olyoka otegera nti oyo ye mukwano gwange. It's okay to take your time to select a friend. N'ekirala omukwano tulina okuba nga tukkiriza Katonda omu kuba nayinako omukwano gwange nga Muprotestanti nga buli January muzeeyi wange abanokwebaza Muprotestanti kati kolo nasookamu eyo kyaki nga nyina okujja ne Kanani oweereza kati twatuuka eri balina engeri gye bayimbamu eyagala ofaananyizamu y'abalokole
ng'asikuba muziki mu kyaki nga mama wa mugamba ogwo omusege toguzzanga tasobola amazina go mu ndongo teyasobola galeetamu ino kyaki aswaza atya kitawe yakulira abakebezi wano mu kyaki tomuzzanga newaffe tomuzza era bwe yaŋŋamba ne mugamukwano ferikuzina netuyana kati wano nga nzize mumazeeko emirembe mutandise n'okuzza kitange mu busonda nti omwana yafuuka musege tetukyasobolegana kati mukwano gwange tulina okuba nga tukkiriza nga bwe mukuba dansi mu maaso ga Mukama natuuka eri endongo entandisemuzinanga Dawudi muzinanga Dawudi bakuba endongo y'ekirokole yes kati nze n'ekyamuka tebazinirako ga kirokole era omwana oyo musege taddamu nakubeera mukwano siga kirokole naye enzina eri eya Dawudi kati mukwano gwange alina okuba nga kale ebifanagana ku byenkola naye alina obikola mu bulungi si mu bubi naye ng'akazindiro kadde eno nziramu okubategeeza akagambo kali nti omukwano gusukka gusapaasinga ebintu bingi gusapaasinga enzikiriza gusapaasinga tribe gusapaasinga weakness and so many other things. Nze mbadde bold ku TV okwogera nti mukwano gwange ne Susan gwamanyi era nga bwabeerawo ekizibu ne Susan gwakubira musiraamu ddala nti okubira pasita yenna mu Kampala era ekigambo kye mba ngenda okwogera ne pasita mbasimanyi oba kiri safe naye ate kwoli omusiraamu kiba safe. So bwe munaagenda nga mumakiwalinga mukimanye nti omukwano teguliiko kala teguliiko nzikiriza naki naye apparently era n'amagezi gempa abaana ab'obuwala naddala omuntu yenna ng'anoonya okwenyweza okunywera mu kyakkiriza yandibadde yeewala okuba n'emikwano egy'enzikiriza ez'enjawulo naye then bw'omala okukula ng'ogenda nakukola bizinesi ng'ejja kubeeramu basapulaya ab'enzikiriza ez'enjawulo bakasitoma nga bajja baba nzikiriza za njawulo oteeka oconsideringa humanity other than other things. Considering humanity other than other things. Nga bwolaba bwe kiri mu malwaliro nti ogenda ekibuli ng'oli mulokole ne bakuzaaza bulungi nga basiraamu ogenda Rubaga ng'oli musiraamu ne bakuzaaza bulungi waliwo ekintu ekyo ekiteekwa otugatta as human beings ekyo olina okiconsideringa eri mukwano osinga kunoonyeza ddala muntu akutegeera ate omuntu oyo akutegeera osobola okugaana okugenda mu kereziya yeewaabwe nga balina okwebaza kubanga akimanyi nti oli mulokole ate ye mukatoliki. Anti pasita kwali kwa muzeeyi wange nga ffenna abaana tulina okugenda kati nabali n'oli naye najja n'abazeeyi be basabira kyaki yaabwe mwe basabirira ddala wali mugenyi mu kyaki naye nga tolina okugenda ku lwataata. N'ekirala pasita njagala omukwano ng'afaayo keya in case oyina gy'olaze ng'omutegeeza n'akutegeeza nakibagamba ekyo ne luli nakibagamba mu Sunday service ne mbabulira ku muwala eyali teacher by profession eyagenda ne boyfriend nga boyfriend kanywa omusaayi yamutta era yamusuula eyo naye bwe yali agenda yalina gwabuulidde mukwano gwere kyekyaviirako okutracinga okuzuula ani yamubuuza bawezezza bwe kitabamulaba naye ne mbagamba nti noono gw'oli naye boyfriend we oba omulala yenna omutegeeza nti waliwo abalala abategedde wadde tobamubuulidde so ne bw'aba yina ebibi by'ayagala okukola boyfriend we oyo ateekwa okuba nga amanyi nti olina b'ocommunicatinga nabo ne bw'oba ogenze mu party ne bw'oba ogenze mu birthday kuba obulokole si busibe obulokole y'ensuulo y'amagezi mu kutya Mukama amagezi magasookera wateekwa okubaawo abategedde ate bw'osanga gurupu y'abano basatu be mugenda okugenda nabo bagambe guys nva kubuulirako mikwano gyange n'abewaffe nti tugenze nabinoonya so tiimu gye mubeera naye eteekwa okubanga emanyi nayo nti waliwo abamanyi gye muli bw'osanganga mukwano gwo ng'agamba toyogera gye mulaga manya nti mugenda kukola kikyamu.